Essula egamba nti yiiya mujja mu nvuba. Bwe namala okutuukiriza obutume nga nzirayo ku gyange egya bulijjo wabula okusinziira ku bye nnali nzudde nga ndi mu gwa Kasooba, nalaba nga nteekwa okugenda okukolera emirimu gyange Mbale mu Bugisu. Mbyetegereze nga mbiri kumpi, anti ng'oluyitaayita lukira oluliira ku nkoligo. Bakama bange Bamagaasi Company Limited bampa emu ku nnyumba zaabwe ezeeyo nsulemu, era omwo mwe nasinziiranga okupekuka mu gyantwalayo. Ogw'obutembeeyi gwatandikirawo okugenda obulungi, naye ogw'enkiso ne guziŋŋamamu. Nali ntandise okutya n'okuterebuka nti oba naziga namube Dunda nanziriramu nampa ogwangwa mu ddyo. Lumu nali nkabasana mu gyange ne mpulira ng'enjala ennuma bwe ntya kwe kukyama mu kirabo ky'emmere kye baali bakazizzaako erya mufumba binuulo. Olw'okubanga bafumbangayo bulungi ebigere by'ente, muno n'abavubuka abasinga mwe baalyanga ekyemisana, eddiro n'obunyomero bwonna byali bikubyeko abantu abalya, era nga n'abalala bayimiridde bali bulindaala okudda mu bifo by'abalala abaali bamaze okulya batuule balye. Namagamaga aw'okutuula nga nnindirira oluwalo lwange nga sirabawo. Bwe ntyo kwe kuteekateeka nfulume olw'ebbugumu eryali munda nindire ku lubalaza. Mba ngenda neewaganya wakati mu bantu n'emmeeza ne nnengera akameeza mu nsonda okwali kwesumaalisa omuwala n'obutebe bubiri. Nagendanga muli neewuunya ekikatuuzisizzaako omuntu omu nga bwe nfuuyirira akanwe waleme kubaawo omuntu asookayo. Bwe nakatuukako ne mbuuza omu ku baweereza abaali beetawula obanga waliwo abantu abaali bakuumirwa ebifo ebikalu ebyaliko. Yanziramu nti tewali. Awo nze kwe kusikayo akatebe akamu ne mpaŋŋama, era n'omulala n'asikayo akalala akaali kasigaddewo n'akatwala ku mmeeza eyali etulinaanye. Ye n'atuula okwo, kuno ne tusigala babiri. Omuwala yasitula amaaso n'antunuulira ate n'agazza mangu ku mmere gye yali aliisa essimbo nga bw'awummulamu n'okusangulirira ku mimwa. Abakyala mwayigaawo. Nali ntera okumulaba nga nva ku mulimu ng'ayita emabega w'ofiisi zaffe ku ssaawa ezinnyukirwamu alaga abavubuka gye baayitanga yingira. Bwe namala okukkalira n'okubukala ku katebe ne ndagiriza emmere n'ebyokunywekerezaako. Nze nanywa sooda ne munnange n'anywa bbiya bwe namugulira. Bannange amangu agaamugulidde abasajja mwabaaki, esente zammwe ne zigendera omuntu gw'otomanyi. Oba oli awo munnange kyabatondebwa mutuwe mubawe balye mwemalemu. Munnange twalyanga abantu batutunuulira n'amaaso agajjudde okutya, okwebuuza oba okwewuunya nga beewuunya. Saamanyirawo nga ninaanye kalunsambulira era na ssanduuko ya buganga. Tewali yawuuna munne mu kulya kwonna okuggyako lwe naabuuza mulirwana kyanaanywa amala asiime kabbiya ako ke namugulira. Wabula ye munnange oluusi namukwatiriza nga anzibirira antunuulira nga bwe yeesiimuula ku mimwa. Ye yasooka okumala okulya era yali asituka agenda n'aŋŋamba nti neeyanzizza nnya ssebo. Nange olwamala okulya nga nnyambalira gya mu ttoggo, naye nga mmaze okukakasa nti ekirabo ekyo kyali tekiganjidde bwereere, anti nga mu kufumba ekinuulu beekansa, tewali abawomamu mutwe. Era okuva olwo buli lwe nabanga nkoledde emirimu gyange mu kibuga ng'ewa mufumba binuulo ono gye ndya ekyemisana, ate nga n'omuwala oyo era mmusangayo ng'era atudde bw'omu oba n'abantu abandabikiranga nga bagenyi mu kitundu ne bwe yabanga atudde ku mmeeza ndala era ng'abaako omu. Munnange kyokka nga nze ntuula n'enjogera naye nga bwe tulya era nga
ne bwe musanga mu kkubo mukubirayo ku kajjambo anti lugo lwa lugenyi. Sajja tebatya naye nga kye neebuuza y'ensonga abantu kye bava beewala omuwala omulungi bw'atyo. Yalina lusu naye ate nze nali ntudde naye emirundi egiwera nga siruwulira. Osanga mpozi yalina kirwadde naye nga kirwadde ki ekyo ekitalabika ekitiisa abantu. Ate bwe nabuuza ku bavubuka be twakolanga nabo banziramu nti mwebuulizanga kasita nze nali musemberera. Ddala abantu baali bamutyako ki? Nali nja kunoonyereza nzuule kino kwe kiva. Munnanga olwali olwo ne mulengera ng'agenda akiibiriza ku mbalaza z'amayumba. Olukubakuba lwali lufuuyirira ate nga n'obudde buyise. Bwe ntyo bwe kumusaasira. Sajja mutusaasira. Tewali alumirirwa ng'etalina kigendererwa. Mutusaasira. Bambi leta nkukwatireko. Bambi leka nkusitulireko. Kyekisa ekibali kabulangana. N'amusaasira ne nnyimiriza emmotoka ne mmuwenya ajje mutwaleko. Bwe yantuukako ne mugamba nti ofaayo mukyala singa nkutwalako. Yasooka kumagamaga ng'alina kyatya nga tannaddamu nti sifaayo ssebo. Abakazi baagala sigungu sipeesulo zino zitalaba mmange baagala sipeesulo. Yali ayingira n'ayongera nti omponyeza nno ssebo weebale nnyo. Bwe nayimirira mpite omuwala waaliwo emmotoka eyayimirira emabega wange naye nga enneesuddeko. Olwali okusimbula nayo neesimbula. Yagenda ng'etulondoola okutuusa lwe twatuuka awantu omuwala n'ansaba nnyimirire aviiremu awo. Nayimirira era emmotoka eri n'empisa n'egenda. Yalimu abantu basatu era nga ya kampuni gwe natwalako mwe yali akolera. Nabuuza omuwala obanga yali atuuse era nanziramu nti kyenkana yali atuuse naawo waali wajja kumala. Namubuuza amannya ge nanziramu nti ye yali Stella yiiya era nambuuza agange ne ngamubuulira. Yansiibula nga bwe yeebaza nti nsiimye bwongerwa ssebo. Navaawo nga neewuunya lwaki yiiya yali ankisizza gy'asula. Sajja bajooga. Akati olw'okuntwalako maama nkuyingize ne ku kitanda kubanga ontutteko. Weebatyo mujooga. Naali agadde temutya. Kaakati okimanyi nsula gy'ensula. Tomanyanga kakukyanga nkula kutuukano nti sirina mpenyaako maama ne bwe mba nafiibwako mbwa. Gwe tosobola kusaayansa mu magezi go nti naye omuwala ono tasobola kubanga ddala alinaawo omuntu we. Maama naye nkutwaleko ntuuke n'ewaka. Maama ne mukinaabiro otuuke kubanga ontutteko. Basajja nno mwegendereze entambula zammwe. Se wayagala atuuke. Tannamanya muwala yaani alabye n'emmotoka emulondoola naye ayagala. Munnavaawo nga neewuunya lwaki yiiya yali ankisizza gy'asula. Simanyi nali nsisinkanye tteewa omulala. Kale lwaki emmotoka yali etulondodde ebyo byonna tabibala. Yali mu baganzi be ng'era kyekyamumazamaza ng'agenda okulinnya mu mmotoka yange ng'abatya okumulaba oba ate oba okitegedde. Kaakati ate singa omuwala yamugamba nti tutuuke ewaka ne mu nju yaliyingidde. Omanyi abasajja bagumu ssebo ne mu nju yaliyingidde. Abantu baali bamwewala ate nga nange eyali amututteko nondoddwa. Engo Kasimba yali mukazi Nabaki. Yali musambwa nabivaako. Wali wayiseewo ennaku ntono ate ne tusisinkana ne yiiyo ono era nga n'ebibye mbyesonyiye. Naye abasajja sikyabirowoozaako. Twanyumya okumala akaseera naye okusinga nga nze ndegesa kubanga ye munnange teyali nkeesa budde nga nze. Aba asiibula ne mmusaagirako nti ye bannange. Kama yatonda ekitonde ekisajja. Ye bannange yiiya. Bw'ojja onnoonyezaayo omuwala ow'okuwasa mpone okwefumbira. Yasiriikiriramu n'alyoka ayanukula nti leka naawe kunjooga bw'otyo. Nze ompita musajja oba mwannyoko ndyoke nkunoonyeza abakazi. Ogwo gwe mulundi gwokka gwe nalaba yiiya ng'akangudde ku ddoboozi lye.
Namubooyawooyesiza ebigambo konze nti nange mbadde nkukema bukemi kulaba gwate ye olijja ddi okutulabako naye neera akuteganira bwereere oyinza olwo atandise okukwana omwami akwanye koye nti nga lwaki siyinza kuba ndi muto nnyo konze nti nedda toli naye toyinza buyinza koye nti owa kale siyinza yatta ku maaso n'atunula wansi n'oluvannyumako n'abaguka nga bw'agamba nti ndowooza n'okweraba weeraba ŋŋende konze nti kubanga nkugambye nti toyinza kujja waffe kyekikutwala koye nti nedda gwe tolaba ng'onoobudde buyise twayawukana bwe twasisinkana nga wayiseewo ennaku n'aŋŋamba nti mpozi wagamba otya nti siyinza kujja wammwe leero nnenkya obugenyi tegeka nja kujjayo ndowooza obalaba nja kujjayo akawungeezi nkulabeko era bw'atyo bwe yakola munnange yajja mba ndi awo mwo nga gguse yawamatukira n'ammanju eyo ng'awejjawejja nze kwe kumubuuza nti oyiseewa mukakomera uwa koye nti mwempaguliza konze nti nga ye oweekera bulala ozodduka konze nti koye nti bondeka nyabugana agasajja ga kuno agalinga embwa agagenda gakube nedda bw'otodduka gakuleka konze nti kimala eyo agakola ki koye nti owange ndeka tolwa maama kunjogeza birinjokesa omuliro mu geyeena namulamusa era ne tutandika okwemiisa ku binnyogo kati laba tunulira omusajja ono omuwala amumanya alondoolwa bannange ne tutandika okwemiisa ku binnyogoga nga bwe tunyumya emboozi ng'etabye yiiya yantegeeza nga bwe yali enzaalwa y'ekooki naye nga yakulira mu Kampala bwe yamaliriza emisomo gye n'aweebwa omulimu mu kampuni mwe yasooka okukolera yali alaganye kukolera mu Kampala naye abaali awo nga bakama be bamulagirira kugenda Mbaale kujuza Kifulukwa omwali omuwala eyali alekulidde emirimu gya kampuni nti era ekyokukolerayo kyali kigenda kuba kya kiseera buseera nga bakyanoonyerezaayo omukozi ow'enkalakkalira era ne bamukwenyakwenya n'ebintu ebirala yatya okugaana ng'alowooza nti bayinza okumugoba n'afiirwa omulimu gwe yali ayagala ate nga asasulwa bulungi wabula yagenda okulaba ng'ezaali ennaku zifuuse emyezi ng'emyezi givaamu mu myaka olwo n'atandika okweraliikirira weewaawo yali asasulwa bulungi naye nga talaba nsimbi ezo kye zimugasa nga talabye ku beewaabwe yali akunkumalidde ddala emyaka 3 bweddu nga taseguse era nga yeetamiddwa n'omulimu agukyayesika nsimbi yali ng'omusibe ng'abantu bamutya teyalina gwanyumya naye oba amugambako nti wowayi kubanga yaliko bambega abamulondoola era abatiisatiisa buli gwe bamulaba naye ate nga ye bamubuuza amannya n'ekifo gwayogedde naye yabeera ne bwamuyita yamaliriza nga bw'aseka nti mazima ndi musibe seetaaya ndiwumbira n'eno najjukira emmotoka yatulondoola ddala bye yali ayogera byali bituufu namubuuza ekyali kimulobera okusaba n'addayo ewaabwe yanziramu nti ekyo bakama be kyali kibawunyira ziizi okukiwulira namutegeeza nti ebintu we byali bituuse yandyebbye bwebbi era baligenza okuvumbula siriiwo ndi waffe yanyinyonnyola ng'ekyo bwe yali akigezezaako n'alemwa nga buli mulundi bamulabuukirira ne bamukomya mu kkubo ne bamuzza nga beekwasa obusongasonga obw'omu nguuba natandika okwebuuza ensonga eyali emmisa yiiya olukusa okugendako ewaabwe nga sigiraba yalina ekyama kyamanyi nga bakama be batya nti okukibikkula ng'abavuddeko naye nga kyamannabaki ekyo so ekikuumya omuntu ng'omusibe namubuuza omulimu omukulu kampuni yaabwe gwe yali ekola nanziramu nti yali esa buwunga bwa kasooli era nga bakola emisana n'ekiro balina ebyuma 2 ekinene n'ekitono ng'ekinene
kyekissa emisana ekitono n'ekissa ekiro. Ekyuma ekitono nga kikolebwamu abantu 3 ab'olubeerera era nga tewali mukozi mulala yenna yali akirabyeko okuggyako bo. Maneja mpozi n'omumyuka we kyali mu lunnya mbwera ng'okutuukayo oyita mu lujja olunene olw'ekyuma n'okkirira ku madaala aga sementi n'olyoka wekkata wansi eyo gye kyali. Buli lwaggulo ng'abakozi baleka obuwunga obuwedde okusa obw'okutabika mu bukolwa ekiro era ng'enkya basanga busawo obuwedde emirimu okuli ebiwandiiko ebiraga ekirimu ne gye bugenda. Nabuuza era obanga abakozi abanyuka baalekangawo kasooli ow'okusa ekiro. Ye yayanziramu nti yali tamulabangako ate songa ye yakomekkererangayo okunnyuka ng'alinda ab'ekisanja kye ekyekiro abakwasa ebisumuluzo. Maneja oba omumyuka we nga ze be baggulanga oluggi olwa wankaaki buli nkya naye ng'akaggi k'abakuumi be bakeggulira n'okukasiba. Nayongera okumubuuza obanga yali alabye akantu konna akatali ka bulijjo oba akamwewuunyisa mu mulimu gwe. Ko ye nti akantu konna nga kaki? Koze nti leero nno oba ŋŋambe ntya nti nga kaŋŋambe akantu konna naawe kolaba ne weewuunya okwebuuza nti ate kino oba kiri lwaki kikoleddwa bwe kiti. Yasiriikiriranga tannanziramu nti naye lwaki ombuuzizza ekibuuzo ekyo. Koze nti tewali, mbadde ngezaako kunoonyereza nsonga ekugaanya kuddayo wammwe. Ko ye nti nedda sikalabangako, twasiriikirira mba ngenda okuteekawo emboozi endala. Naŋŋamba nti wamma nzijukidde obuntu bwe nalaba naye sirowooza nti bunaakuyamba. Koze nti gwe tofaayo ne bwe buba tebungasa anti nga si musango nti bwe butangase ng'okandwa. Yantegeeza nti kye yasooka okwewuunya nga yakajja kwe kulaba ng'obusawo bw'obuwunga obukolebwa ekiro butwalibwa mu mmotoka ya maneja yokka okuggyako mpozi lwatabaddeewo ne bulyoka butwalirwa mu y'omumyuka we era nga waliwo omuntu omu abutikka olubeerera era nga ye bw'atabaawo maneja yagwenyigiramu. Yayongerako nti lumu maneja yamuyita amuyambeko. Baba basitula akasawo obuwunga ne bwekubiira ku ludda olumu n'akwata ku kintu ekyakwakwaya ng'ebipapulapapula nti ate olulala olubaati lwa bbuutu y'emmotoka lwakwagula akasawo ne kajjako akatuli. Yalaba ensonda eringa ey'olupapula olukomole obulungi ng'esoomye awaweneena. Bwe yalaga maneja kye yali alabye, mukama we yeecwacwana bwecwacwanyi nga bw'agamba nti abakozi b'ekiro bano baali bakyejo nnyo era nga baagala okubonoonera omulimu mu katale okuddira obuwunga obusennyente obulungi ate bo ne batyabikamu empapula. Ko ye nti bano balimba, tujja kumala kukwataganamu. Okuva olwo baali tebaddangayo kumusaba buyambi ng'obwo. Wabula ekyasinga okumwewuunyisa y'essaawa gye baali baabawa buli mukozi ow'eddaala erya waggulu aleme kutuuka mbu kikeerezi ku mulimu. Essaawa eno yali ezzibwayo ku buli nkomerero ya mwezi enyoolebwemu okutuusibwa omukugu waabwe. Yali ssaawa ntono naye ng'ezitowa nnyo era n'amubuulira nga bakama baabwe bwe baali basobola okumanya ebintu byonna omukozi waabwe by'aba ayogedde. Konze nti batya. Ko ye nti gwe vva ku basajja bali, buli ky'oyogera bakimanya ne bakikugamba. Kati ebyo tebaabimanya by'ayogedde. Ko ye nti gwe vva ku basajja bali, buli ky'oyogera bakimanya ne bakikugamba okuggyako mpozi ng'okyogedde onaaba. Olwo lwe batakimanya kubanga waliwo bye twabageya nga tunaaba n'omuwala bwe twakolanga ne batabimanya ate nga byali bikulu nnyo. Naye oba balina ki ekibabuulira oba mayembe nze nange simanyi. Konze bwe gaba mayembe kirungi. Ko ye ate kitya naawe. Konze nti kubanga kati otegedde bwe gatya amazzi. Wonooba ng'ogenda okuboogerako nga weebunduggulira amazzi. Ko ye nti
ono naye gwe bannange kyogamba nti n'atambulanga na nsuwa z'amazzi kubanga kutya kwogerwako. Nalina ebirala bingi bye nali nkyayagala okumubuuza naye nenti okwongera okumukemekkereza nga ndowooza nti yalyekanga olw'okumubuuza ennyo ne yeekengera. Bwe ntyo nakyusa emboozi era waayitawo ekiseera kitono omugenyi n'akyaluka. Yayita manju mu kakomera gye yafulumira ng'ajja era ne mmusanga mu kaguudo akaali eyo ne mmuzaayo. Wabula yasaba nneme kumutuusiza ddala naye mukomye ng'ekyabulayo akabanga. Bwe namubuuza ensonga yanziramu nti yali tayagala kunzaalira mberebezi anti nga bye yali ambuulidde nange nali mbiwulidde. Bwe namutuusa we yaŋŋamba okumussa ne musibula ne ŋŋenda nga neebuuza ekyali kibaloopa. Yali leediyo eweereza n'okukwata ebigambo naye nga leediyo nabakyeyo so esobola okukenga buli omu gy'ali. Naye obanga teyali leediyo kyali ki? Ekintu kino kyali kyetaaga okusensereramu ddala nkifumbiikirize kabe kasinye nga kinzuulira n'ebyo ebikootedde anti nga ne gye nali nzigiridde nali nkyakubye ebbusu. Munayo waayitawo ennaku ntono yiiya n'ajja ewange. Yantegeeza nga bwe yali omweraliikirivu ennyo olw'ebintu bye yambuulira ng'alowooza nti byali byakunsusumbulako ddiba ku mabega nga bakama be babitegedde. Namugumya nga mutegeeza nga nze bwe nali siraba kikulu nnyo mu bye yambuulira. Yanziramu nti obanga nze nali sikiraba ye yali akiraba. Yayogera na bino nga n'ebiyengeyenge bitengeetera ku maaso ge. Omwezi gwali gusigaddeko mbale guggweko bwe ntyo ne mmalirira okugeza mbagirawo pulaani yange gye nali nteeseteese. Natandika okumupiika omwenge nga nange bwe neefaanaanyiriza nga muwerekerezaako egy'akafubutuko so nga muguya nze nnywa nsimba amannyo. Yatandika okukyamuka n'okwogera ebitammuka. Nalaba atalagidde ddala n'okuloolaaloola ne mmusemberera ne mwenyigirizaako nga bwe mmukwata omukono ogwaliko essaawa. Nagisumulula mpola mpola nga ngitendereza n'okugiwaana. Ddaaki nagigirako ddala wabula ne mmala akaseera nga nkyagibongera mu ngalo okutuusa munnange otulo lwe twamutema. Nagitwala mu kasenge omwali ebyuma byange. Nengisumulula nga bwe ngyekebejja n'okugyekenneenya. Bye nalaba munda byammatiririzaawo ng'eno bwetaali ssaawa ng'essaawa eza bulijjo. Yali ejjudde obujjojijjoji naye nga ekyankubye entunuuso ez'omujjira n'okumbuukamu ke kasanduuko akanyiinkuuli akali wakati mu ssaawa eno. Nasooka ne neetegereza ensiba yaako n'oluvannyuma ne nkasumululamu. Omutima gwambuuka amacco. Munda nga bwe nateebereza mwalimu akuuma akakwata ebigambo nakajjamu akatambi okukwatirwa ebigambo n'enkoogeza. Munnange ekyamazima yiiya yali mutuufu okweraliikirira mukazi wattu kubanga buli kye twakoonako nga tunyumya kyaliko. Amagezi ganneesiba. Mu kiseera ekyo saalina katambi kange keereere kenkana nakaaliko bigambo kembanzizaamu ate nga ne kali ak'okuzzaamu nga bwe kaali nga n'ebigambo kwebiri oba obutakazaamu kuba kusimira yiiya ntaana kabe kasinge nange. Ku nkomerero nasalawo nkasanguleko busanguza ebigambo nkazzeemu era ekyo munnange kye nakola. Okukasangulamu kwali kuyisamukka mu kisero naye okukazaamu maama nnyabo kwali kukanira n'akatuuyo ne kanzika era singa saalina byuma bingi nakufuba kugerengetanya akantu kaali kannemerawo. Bwe namala okukawangawangamu essaawa nenzisa ekikkowe era nengikomyawo nenjizza we nagijja. Nasuukusa munnange ne mmuzaayo ewaabwe. Ebbanga eryo lyonna lye namala mu kkubo nali ndowooza ku kyama ne bye nali nvumbudde. Kyali kyama ki era nga kyekwanya kitya ku bye nali nnoonya. Kino kyali kyetaagisa okulingizaako mu kyuma kiri yiiya kye yaŋŋamba ekitono eky'Abakalyandi Sons Limited. Naye ntya ekiro ebizimbe byali bikuumwa butiribiri ow'emmundu.
ab'obusaale n'embwa ate nga n'ettaala zikeesa zeememula. Bwentyo nategeka enteekateeka zange nga 3 kuba baalugera nti atega ogumu taliira. Bwe zaggwa nga nnenda kakisa lwe kalinkwata nzikozese. Yiiya yali ambuulidde ebika by'ekkufulu ze baali bakozesa era nga nfunidde n'ekifaananyi ky'ekisumuluzo ky'oluggi olw'okukyuma ekitono. Yali era ntegeezezza ennaku ze baataateranga kukolerako. Najingajinga kaada ey'abamasannyalaze nga ndabira ku eyo omuvubuka omu eyakolerangayo ow'ebyamasannyalaze. Ebyo nga biwedde natandika okweyisaayisa okumpi buli kawungeezi ebweru w'ogusenge ogw'okukomera bwa kampuni eno ey'Abakalya and Sons Limited. Bwe nateebereza ekyuma ekitono okubeera we nayimirira nga nsuubira nti osanga nyinza okukiwulira nga kikola, natengejjera busa. Ebyo nalaba biremaganye ne ndeeta akuuma akawuliriza okukankana kw'ettaka n'enkasimba ebweru w'obusenge okwolekera ddala ekifo we nalowooza ekyuma kye nali njigga okubeera. Ne mpuliriza kye nawulira kyankwasa ku mumwa. Kyamazima kyo ekyuma okukola kyali kikola naye nga tosobola kukiwulira na kutu kwereere ng'osinziira we nali. Kyali kigugula mpola nnyo naye ng'engugula yaakyo si yeeyo ey'ebyuma ebisa kasooli. Salina kirala kyakukola saakirina okuggyako okulinda olunaku olulungi. Ennaku ezandibadde ennungi wezajjiranga ate ku nkomerero ne wanaawukayo omukoosi. Waliwo olumu lwe nali nsitulidde ddala nti nsitudde ngende ate ne nkyaza abagenyi be nali siyinza kulekawo. Baagenda okukyaluka ng'obudde buyise, sikyayenza kweŋŋanga ddimu ng'eryo ku ssaawa ng'ezo. Waliwo ate ne lwe nagenda ne ntuukira ddala ku kizimbe naye mba ngenda okukonkona ekirowoozo ne kinzizira nti bw'okonkona nno ofudde. Neeseebulula mpolampola ne ndaga ku ludda olulala olw'oluguudo. Mba nakatuukayo ng'emmotoka ya maneja eno yasibira ku mulyango nga maneja avaamu ng'aggula oluggi ng'ayingira mu kizimbe. Konze nti ho ndula. Naye n'olunaku olulungi lwatuuka ne lukya. Lwali lwa mazuukira g'Omukama ono Yesu Kristo gwe muwulira. Abantu baba bali mu lugandaalo, emikuto gitoolokokeko ne zireeta enkuba eyalimu okubwatuka kibuyaga n'omuzira era eyasindula emiti ne gikuba waya z'amasannyalaze n'okuvaako munnange ne gavaako. Bwe nalaba nga amasannyalaze galudde okuddako ne ŋŋenda mbooza maneja omutawaana kwe gwali guvudde. Yantegeeza ng'emiti bwe gyali gigudde ku layini mu bifo 3 era ng'abasajja be baali bafuba nnyo okugiggyako nti naye baali batono ng'abalala bali mu masanyu ga lunaku olwo. N'olwekyo kyali tekisoboka kumaliriza mulimu ogwo kuzaako masannyalaze ng'essaawa 6 ez'ekiro tezinnawera. Bwe navaawo nadduka zambwa ne ŋŋenda mpulugumya essimu ewa maneja wa Kalya and Sons Limited era n'ow'omumyuka we. Bombi tebaaliyo nga bagenda kulya mazuukira, omu mu Kampala n'omulala Nairobi. Ku nnaku enkulu nga ba Kalya and Sons Limited tebakola. Nabukira waggulu anti kaali kakubye 2 ne kaninkirira mu byambalo by'amasannyalaze nga ngasseeko n'ekikoofiira, essanduuko y'ebyuma byange n'enzira ku mutwe n'akadaala ne kanzira engalo nga nkalengezza. Bwe natuuka ku kaggi k'abakuumi n'enkonkona kaggulwawo mwogo. Omuntu n'alingiza ng'amulisaamu ttooki. Namutegeeza nga bwe nali ntumiddwa okuddaabiriza amasannyalaze agaali goonoonese era ne mulaga kaada yange. Yaginkwakulako n'agitwalira munne eyali ndowooza nga yamanyi okusoma. Oli yasoma ng'ono bw'amumulisa n'oluvannyuma beegeyaamu tebannaginziriza na kunzikiriza kuyingira.
munnange baggulawo oluggi n'ennyingira nga bwe bannyamba n'okunsitulirako ku bintu byange. Nawange eddaala ne mpalampa omuti okwali akasanduuko akabagabira amasannyalaze ne ngajjako. Nagenda nga neetoloola ebizimbe nzigula enzigi era nkebera buli awali akasanduuko k'amasannyalaze ng'alina kye nnoonyaamu. Ddaaki nagguka awaali wandeese. Naggula oluggi ne bambega baba bamalirivu bannange. Naggula oluggi oluyingira eri ekyuma ekitono nga nkozesa ekisumuluzo kye bampeeseza okusinziira ku nnyinnyonnyola ya yiiya. Munda mwalimu amadaala aga sementi era okwo kwe naserengetera okutuuka wansi. Ensawo z'obuwunga ezaali awo naziyitako kuutwe n'ennyingira mu kasenge akataali kaggale akandi mu Bwanga. Omwo nasangamu faakalimba w'ebisawosawo, ebipapulapapula, ebyuma n'ebintu ebirala. Nataganjula era ne mmulisa buli wantu nti bwe naalaba ekyuma naye nga wonna kkomekome. Emmeme yannebbika okulafuubanira kwange kwonna kwali kugenda kufa ttogge. Mba ndi kumpi okubivaako ne ndaba oluggi okwali kwesigamizibwa ekipapula nga bino ebitindirwa waggulu mu bisenge. Nakiwanula era nga bwe nkiseetula mpolampola mpitewo, ate nga muli bwe ntya nti oluggi luyinza okuba olusibe. Bwe nalutuukako ne nyoola mpolampola munyolo. Nagenda okulaba nga lugguka. Essanyu lye nawulira. Gye nakyusiza amaaso nga ku kyuma ekisa kasooli. Naye kino si kye nali mpulidde nga kikola, si kye kino. Kale kye nali mpulidde kyali luddawa. Nayongera okunoonya era ngenda okulaba ng'emabega wa kino eriyo ekintu ekibikke. Newaganya mu kawaatwa ne neetooloola ne nkituukako. Olwakibikkula ne mmanya nga kyali kyekyo ddala kye nali mpulidde nga kikola. Wabula mu kaseera kano kennyini mwe nali ngenda okukyekebejjera ate mwe nawulirira enswagiro. Saagala bintu ebyo binteeka ku tensoni etalaba mmange. Saagala kunteeka ku tensoni. Kaali ne mpulira ate enswagiro n'ennyimirira nga nze nankankana nti ataani yali ajja. Sibyagala kubisoma ebyo, lindako. Agambye atya bw'ate nawulira enswagiro nenkankana nentuuyana mpuliriza n'emmeeme empeddemu. Enswagiro oba yali ya biyenje, kale mulira kakale lwaki nange oneeraliikiriza, oba yali ya biyenje oba ya mmese oba nawulinkana buwulinkanyi lwakutya nga teyaliiwo taamanya. Naye okwo okuddamu teyaddamu, enswagiro tewali yajja. Bye nali ndabyeko byali bimaze nga mbimaze anti nga n'abazigera bazituusa nti nditwala kinene oba nti okwewuliriza. Nalonda akatundu k'akapapula ne kanzira ensawo n'enfuluma nga ngenderera okulekera ddala buli kintu nga bwe nakisanze. Mba nsibula oluggi bwe nti bantu sibanveeyo. Amasannyalaze agaali ku kizimbe ekiriraanyeewo ne gatemereza lumu ne gazikira. Nayanguyirira n'empalampa omuti nzizeeko amasannyalaze g'omu kasanduuko ge nali nzigyeko. Olwakimala nga nzisa ttooki yange mu ndyanga nga nzika era nga ntegeeza abakuumi ng'amasannyalaze bwe nali ngamaze okugakolako nga gasigalidde kwaka. Banneebaza nga bwe banfulumizaako ebyange n'oluvannyuma ne bansiibula. Bannakatuuka ewange nga amasannyalaze gaddako era okukebera ku ssaawa nga guli 6 n'ekitundu ogw'ekiro. Nassa ekikkowe era nennaabako nengenda neneebaka era kugenda okusisimuka ng'enjuba yawaze dda mu lubaale. Emirimu gyange nali ngikunsa kinnawadda era nga neesunako olw'ebyo bye nali nvumbudde, naye ate nenfuna ekyekango. Nava gye nali nkoledde emirimu gyange ng'obudde buzibye. Bwe ntyo ne mpita mu kkubo okukuba akakookwekoloobyaako yeekoloobya gye nateranga okukwata ng'obudde bunzibiridde. Nali nnyanguwa nnyo
naye bwe natuuka mu kalungu nenkendeeza ku misinde nteekeko kalaadiyo kano mpuliriza amawulire nga bwenvuga. Emisinde giba teginnaddamu kutaba nentuuka mu kkoona ebbye nnyo era nempeta motoka nga neekubidde ku ddyo mba ndyabula ate neneekanga kabwege wetti eriganzikiddwa mu luguudo wakati n'ekikolo kikombedde ddala wansi ku kisenge eky'olubibiro olw'oluguudo ku kkono ate ng'omusa guli eno ku ddyo gyendi gubuzeeko katono okunuuna ku muddo ebbali era ng'eyo yeyimiridde abasajja abakutte amayinja n'ebiggo. Bwe nabakubamu amataala ne bawanika emikono banyimirize bakootakoota mu gaalumonde kubanga nze nayongeza muliro era n'emmotoka n'enjuwenjula n'ereegera ddala we baali nga maliridde okubasaabala. Baasooka ne beegumiikiriza n'okutuula ku luggumugumu nga bakyabiyita ebyamannyo wenu naye bagenda okulaba nga ŋŋendera ddala okubayoola ne babuukawo ne bagwa eri n'empitawo. Nawulira ekikompola ku luguudo emabega wange naye nga nze nkutudde. Bwe namalako akalungu n'enserengeta mu kibira nalengera emmotoka bbiri nga ziyimiridde, emu yali etunudde gye nva n'endala gye ndaga. Nalowooza nti osanga kwaliko eyonoonese nga bandyetaaze obuyambi, bwe ntyo kwe kusiba mmotoka n'ennyimirira naye nga sigizikizza. Banteekateeka okufuluma ŋŋende ndabe omutawaana oguliwo. Omusajja n'ava mu mmotoka ziri n'ajja we nnali. Yalinnya ekigere ku mmotoka era n'aweta ku mutwe ng'alinga alina ky'ayagala okuŋŋamba. Nassa endabirwamu nkiwulire. Namuwumiza ekikonde n'atalantuka n'ensimbula. Nawereekerezebwa amasasi agaakwasa akalabirwamu ak'ebweru akalaba emabega. Nalengera emmotoka eyali etunudde gye ndaga ng'esimbula. Natandika okutya nga ndaba engoberera kubanga emmotoka eyange teyali y'amaanyi ng'eri eyali ensimbyeko. Yajja ng'ensemberera ddala okutuusa lwe yantuukirako ddala. Oluguudo lwali lufunda era ne kinnyamba nnyo abaali bangoberera obutampisa. Buli lwe baabanga bagezaako okumpisa nga neekubira ku ludda gye bali ate bwe baddanga gye nvudde nga nange nkola ntyo. Awo ne tugenda nga tuboyanira mu luguudo mu ngeri eyo nga tulinga abali mu katemba. Wabula nga ntya kimu bazigu kunkubisa ssasi. Ddaaki twatuuka awatereevu mu kafo we nnali mmanyi nti wabi nnyo kubanga ng'awo abaakola oluguudo baali batindizizaawo ttaka ne wagulumira ekiwonvu ne kisigala eyo wansi. Nga neeseebungulula nga nninga abakkiriza okuyitawo naye nga sikendezezza mbiro kwe nnali era nabo akatego ne bakagwamu bajjagawanye bampise. Nagerera ddala nga namuziga bwe z'emmotoka yaabwe ez'omu maaso ziri mu mbiriizi zange ez'emabega n'ensala emmotoka lumu nga nzizza gye bali ate ne ngiggyawo mangu. Ddereeva yakolera ddala kye namusuubira okukola. Ndowooza bwe yalaba nga ŋŋenda okutomera mu mbiriizi n'asala emmotoka lumu aleme kuntomera. Motoka teyadda wabula yeesolosa bwesolosa eyo mu lukonko wansi eyo gye baagisanga nga n'abagirimu be yagenda ng'ewandaggaza buli we yeefuula nga ebasse. Saasibamu okuyimirira nga ndika. Emmotoka olwagisimba mu luggya ne ntandika okugisimulako ettaka nga liringa erinaayogera. Mba ntubidde mu kusiimuula ne mpulira eddoboozi lya yiiya nga ŋŋamba nti ssebo wange, leero munnange emmotoka onoogisiimuula kiro? Kikujjiddeko nno. Bwe nasitula amaaso nga ndaba ayimiridde mu madaala antunuulidde yayogera nti, jangu bambi owummuleko, emmotoka n'enkya onoogisanga. Nasuula wansi ekiwero kye nnali nsiimuuza era yiiya nakkirira amadaala
annoneko tuba tuyingira nenzijukira ng'ebisumuluzo mbirese mu mmotoka nadduka nenzirayo mbigoberere bwe nadda nambuuza nti yenga gwo papa obadde ki otomedde muntu oba si kyajjukira kye namuddamu wabula bwe twatuuka mu nju yafuba nnyo okuwummuza ebirowoozo byange nga nnyumiza obubooziboozi naye kaabula kata anneme okuzzaayo ewaabwe anti ng'omubiri gwonna gunzijjudde ebisulo na buli wentuunula ntyawo. Enkeera akabenje ye yali emboozi wonna mu mbaale era kaaleeta n'ekikangawa kinene nnyo omu ku bafu nali mumanyi. Bwe kityo okufa kwe ne kusaabulula essanyu n'okwekulisa bye nnandibadde nabyo olw'okusumattuka abatemu. Ennaku bwe zaayitawo nga n'emirimu gyange gigenda bulungi ebyakabenje ne biseebwengerera mu birowoozo byange. Ekijja ate okundeetamu enkenyera bwe buntuntu obwagendanga bugwawo. Lumu nasula Kampala naye bwe nakomawo nensanga awo okumpi w'eddirisa evvu obutundutundu bwa sigala n'enfo eringa omuntu we yali amaze ebbanga ng'asiisidde ate ne wabaawo embwa ya muliraanwa bwe yasula nga yeetala eboggola. Muliraana amala ntegeeza enkeera nga bwe yali alabye abantu ekiro nga bakunkunuka emmanju mu kakomera kange naye bwe gwatuuka ku kunteera kanyo kawulire mu mwenge we nalinywako nenguleka awo ku mmeeza mu bbaala n'enfuluma nga bantegeezeza nti waliwo omukyala ebweru eyali anneetaaga ate ne simusangayo wabula ate ne mu bbaala ne siddayo waddanga eyali obwedda antuuliridde n'anywa omwenge ogwo n'alwala okubula okufa. Nemmanya nga ndi muzige njiggibwa. Weewaawo ebyo byali byeraliikiriza naye nga tebitiisa nnyo naye nga tebinsiiguukulula mu mbaale kubanga ng'ebyo nga mbega byalina okusisinkana okutebuka n'okugumira mu mirimu gye egya buli lunaku. Wabula ekijja okunsimbula bye bigambo bya yiiya. Twasisinkana busisinkanye nga buli omu ali ku gage n'angamba nti bannaaye lwaki okugwa ku kintu ekikulu kityo n'otombuulira koza ate kintu ki koye nti ekyokutomera emmotoka eri eyafiiramu abantu so nakulaba ng'opapa omanyi nawulidde nga abapakasi bagamba mbu ggwe wagitomera n'oleka ng'egudde n'odduka nti era bannyini bantu abafiiramu balina abantu be baguliridde okukuwolererako eggwanga konze nti owa ekyo nno nga kitalo koye nti so nno nga ggwe ebambye oyinza okubiyita ebyolubalaato ng'olowooza nti nnimba naye abasajja abo abapakasi tobesangako batera okuba n'amawulire ameekusifu ate nga matuufu naye gwe tewambuulirako naye eddi oba lwaki konze nti ekyamazima emmotoka sigitomerangako gwe singa nagitomera eyange teyandyonoonese koye nti nze bannange ebyo eby'emmotoka mbimanyi. Bwe twayawukana ne ndowooza nnyo ebigambo yiiya bye yali awulidde era ne nsalawo kuva mu mbaale muno ng'akabi tekannaba kunsazaako nsingo naye nga bwe ŋŋenda n'omuwala ono simuleka ono yiiya tugenda bulembwe. Twalabagana wayiseewo wiiki ng'emu ne mmutegeeza ekirowoozo kyange era nga mmaze okusannyalaza akuuma akakwata ebigambo akaali mu ssaawa ye. Omanyi okuva ku luli lwe nasumulula essaawa eyo buli lwe nabanga ŋŋenda okwogera naye byentya nti bya kutuviiramu emitawaana nga mmala kukasannyalaza n'ebyuma byange ebyakolerwa ku kisinziiro ky'engatto. Yiye yasiima era nakkiriza ekirowoozo kyange bwe tutyo ne tutandikirawo okuteekateeka eby'emmomba yaffe. Munnange yatandika okukukusa n'okusomba omusoolesoola obuntuntu bwe obutonotono obw'omugaso ng'abuleeta ewange. Ennaku bwe zaagenda zikendeera
nengenda e Kampala nennonayo emmotoka yange entono eri ennene ey'omulimu nenjirekayo. Twayongera okukakkalabya emirimu gyaffe ng'obwedda abalabe baffe baleme kulaba akantu konna kabeesitaza nga batuliimisa kabawalirize okuwunjukira mu kkubo ly'enteekateeka zaffe. Olunaku olulagaanye lwalwedda ne lutuuka. Lwali lwakuna era twakolera ddala emirimu gyaffe nga bulijjo okutuusa ku ssaawa ez'okunnyukirako. Obudde olwawungeera ne tusisinkana mu bbaala emu gye twali tulonze olw'ensonga eyo. Tutwalirize ku budde kubanga twali baakusitula ng'abantu tebakyatambula nnyo. Nasaba ebyokunywa n'ebyokuliirako naye nga munnange apakuka bupakusi mpozi olw'olugendo okumusala. Tuba tuteredde tulya tunywa yiiya n'ansuunyaako. Yali alabye abavubuka abakozi b'omu Kalya and Sons Limited nga batudde beesudde mu bbaala. Nasooka kulowooza nti baali bazze kwesanyusa n'engenda okulaba nga batuulidde ddala lukukuzambugo n'okusuuliza enzisoyiso we twali tutudde, era nga waliwo n'abaali batandise okubongootera ku ccupa zaabwe. Awo ne ntegeera nti baali bakuumaffe. Neebuuza eyali ababbiddeko ku lukwe lwaffe, naye ng'okumanya ekyo bwe kwali kutatuyamba ku kye twaliko. Nakireka ne ntandika kutetenkanya ngeri gye tweseebululamu ku bantu abo. Twali tuteekwa buteekwa kugenda ku olwo nga tetukyasobola kulagaanyalagaanya oba okulindiriza wadde ng'olukwe abampembe baali baluguddemu, kubanga ng'okutta entegeka yonna mu kiseera ekyo kuba kubereka mitawaana ku ginnaagyo. Obudde bwali butuyitako nga n'abantu bagenda bakeewa mu bbaala ate nga n'abatukuumiridde tebaseguka. Bwe ntyo kwe kuyita omuvubuka bwe twasaagasaaganga ne banne bajje batwegatteko emmeeza eggumire. Bwe bajja ne ntandika okusunda omwenge ogw'ejjinjirizi. Nalaba ekintu kyonna kitabye ne ngenda mu kayigo ne mpandiikira yiiya ku kipapula ebintu bye nali njagala akole. Bwe nakomawo ne mpisa wansi w'emmeeza ekipapula kye nali nzinze akakomma era n'ebisumuluzo by'emmotoka ne mbimuwa. Yasituka n'agenda mu buyigo. Yavaayo ng'atandise okutunula obubi ennyo era yamalawo akaseera katono n'addayo ng'alinga agendera ddala okutanaka. Bwe yavaayo teyadda ku mmeeza newankubadde ng'esweta ye yali erengejjera ku ntebe kwe yali atudde. Wabula yagenda butereevu n'akasawo ke mu ngalo n'ayimirira mu mulyango omunene ogufuluma nga yeesigamye omwango era yeewejjiiseemu akatambaala. Namukoowooza ettamiiro wayitawo oba bwe batyo. Namukoowooza ettamiiro akomewo era n'aŋŋamba nti yali ajja kudda ng'amaze okufuuyibwako empewo. Yagenda ng'asesetuka mpola ku madaala n'afuluma. Bwe nalaba ng'atandise okukola ekyo ne nteeka ssente mu kyuma ne kiyimba ne mbiibya ng'ekitamiivu. Bwe nakomawo ku mmeeza nga n'entuyonza essaza bibatu ne nsumulula amacupa ag'oluvulugiriro era emu ne nginywako katono ne ngirekaawo. Nagenda nga ngabira abantu amacupa g'omwenge mu ngeri y'ekitamiivu era n'eccupa emu ne ngyasa. Naye bambega. Neeyambulamu ekkooti ne ngisuula ku ntebe awali omuweereza ne mubuuza obuyigo gye bwali, so nga nali mmanyiyo bulungi kubanga nali nnywereddeko awo mu bbaala eyo enfunda eziwera. Yabundagirira ne kaaze. Bwe nagenda nakomaawo kumpi n'enzira ne mmutegeeza nga bwe nali sibulaba. Yalagira omukuumi eyali awo antwale abundage. Yantwala era bwe yamala okunzigulirawo akalyanga akamu yaleka nnyingira ngaddayo. Olwayingira ng'oluggi ndusiba nga nzigyamu ngatto nga ntugga bukoba bwazo nga mbuyisa mu bulago nga nzisuulira ku mabega. Ekyo olwaggwa nga nzikiza ettaala eyalimu
nga ninnya ku kitebe kya buyonjo nga nsindika akamooli ko ku ddirisa nga kagguka nga ninnya ku lubuugirizo lw'eddirisa nga neesitula nga mpisa amagulu mu kamooli nga neewaganya mpolampola nga mpitamu n'ebinuubule nga nsiba ebigere ku kabebenu k'eddirisa ak'ebweru nga nkunukkiriza payipu ya buyonjo nga mpalabukira okwo yogayoga ku ttaka. Nasiriikiriramu nga bwe magamaga mpuliriza oba ng'eriyo akakuba nga teri. Emmanju tewaali ttaala wabula ebiriroliro ebyayitanga waggulu mu madirisa nga bye bimulisaayo. Bwe namala okumatirira ddala nga kiri mulaala tewali andabye ne ŋŋenda nga nsotya mpolampola nga bwe neerimba emabega w'emiti ndaga awaali emmotoka. Nasanga yiiyo atudde muli nga nsimbula. Twagenda bulungi okutuuka eka emmotoka n'engisimba mu kisasi era n'ensomba obuntu bwaffe bwe twali twagalamu nga mbussaamu. Mbamaliriza era nga ŋŋenda okukima munnange mu nju tusitule ne tuwulira ng'emmotoka eyimirira okumpi n'omulyango gw'omu kakomera ogufuluma. Oluggi lwavuga ng'olugguddwa ate ne luggalwa. Nasojjolimba ngende ndabe omuntu gwe baggyeemu kubanga era nateebereza nti era baali baggyeemu omuntu ate kiki. Bwe natuuka ku kakomera nenkawe n'enya mpolampola ne nningiza. Nagenda okulaba ng'omuntu asitamye ebusukka kkubo ddala ono gwe baali baggyeemu. Kino nali sikyetegekedde kale nti nali ngenda kukola ntya. Nalowooza nti singa twali tutikkidde ddala emmotoka ne tugenda lumu bwe twava mu bbaala osanga bino tetwandibirabye. Naye kati okukirowoozaako kwali kukaabira mata gayiise anti nga bwayiise. Bwe ntyo naddayo mu nju. Munnange olwandaba n'amanya nga waliwo ekitabuse mu nteekateeka yaffe kubanga yasituka n'ajja mangu we nnali n'ambuuza kye mbadde. Sayagala kumutiisa bwe ntyo ne mubuulira katono ku bye nnali ndabye era nga mugumyanga bwe twali tujja byonna okubivuunuka so nga buteba nali sinnamufuna. Twatuula mu ntebe nga tusirise buli omu alowooza bibye. Mu butotoba bw'ebirowoozo ebyanzijira mwe mwali n'ekyokuleka yiiyo ono embaale mpaguze nze ndume bw'omu naye ng'ekyo sikisobola kubanga okusinziira ku bye nnali nkuŋŋaanyizza ku bawala ababiri abaamusooka okukola mu kampuni eyo nga nnyinza okuteebereza ekiyinza okumutuukako nga ngenze twali tujja kugenda ffembi bambi oba tufa tufiire wamu anti nga mpaawo magombe gazza. Kino kyali kifuuse ssemusota guli mu ntamu namalirira okukozesa emmundu singa nnyigirizibwa ennyo nendaba nga yeneetuwungula. Naddeyo mu mmotoka nenzija basitoola ennene mu mugugu mwe nnali ngisibye nengiwagika bwe natuula nenzirayo mu nnyumba ngoberere munnange tusitule. Mba nnyingira nti omusajja mukwano gwange n'ajja ng'avuga liroole ery'ekyana n'alisimba mu mbiriizi ku lusegere lw'emmotoka yange. Yavaamu ne mwaniriza n'okumulamusa nga bwe tuyingira mu nju. Nali musuubiza okumuwola ensimbi ekintu kyonna ekyali kinvudde mu mutwe mu kiseera ekyo. Bwe namala okutuukiriza kye yannalagaanya munnange ne mubbirako ku buzibu bwaffe nga musaba atuyambe anti baalugera dda nti mugezi era neeyalumanyanga. Yakkiriza era ne tukola pulaani bw'eti. Yafuluma n'agenda mu limotoka lye nga ndi ku madaala n'atandika okugolongotanya ebintu nga bw'alagiriza nti owange ebintu byo sibiraba osanga mbirese wali wentikkulidde ebyange so nno mbikutteko n'okubikwatako tukole tukyate nze nkya siibeewo ngenda ku safaari nendowooza ekisinga kanzireyo mbikime. Yatokosa emmotoka ate n'agizikiza ng'agamba nti owange ndowooza obutalwisa nnyo mukyala kangendere muno mukako lino ligira lisigala wano ye ebisumuluzo biriwa. Neefubutika enju nga mbigoberera so nga biri mu mpale. Bwe navaayo ne mbimukwasa n'ayingira akamotoka n'akatokosa nze nenzirayo mu nju. Yalwawokko ng'owulira alinga alina akikiyitanya giya n'oluvannyuma yafuluma n'aleka nga katokota n'ajja ng'aleekaanira waggulu nti ng'abuuza nti giyedde emabega weeriyo eriwo abeerawa.
Nafuluma nenjimulagirira yaddayo naye aba asimbula ate n'avaamu. Konze ate kiki naawe? Koye nti neerabidde kabuuti n'enkofiira yange omanyi nze tetwawukana nabyo lwe buba kiro. Konze nti mwe muli yuniyani yo kuwolereza ku mulimu. Yatyetyemuka mu kaseera kano yiiya we yeemululira n'atuyitako n'agenda yeezinga bugongolo mu kamotoka. Nakoleeza ettaala y'oku lubalaza ne tuyingira. Nayambala kabuuti n'enkofiira era mba ntuuka ku madaala munnange n'azikiza ettaala. Najja anjogerera ku kibegabega nti mukyala tonyiiga nkomawo mangu bakuzeeyo wamma ogira omuwa ku kabisi ako ke nabadde nnywako nga bwe munyumya nkomewo. Twali tufuluma n'endaba omuntu eyeenyigiriza ku kakomera nga n'okuwewa olubuto osanga kwatadde. Nakakasa nga teyanneetegereza olw'engeri gye nnali ntuutiddemu mu kabuuti n'enkofiira. Nasooka kuvuga nga mbuzaabuza gye twali tulaga n'oluvannyuma nga nkakasiza nti tewali atugoberera ne ndyoka nambika oluguudo lwaffe. Ebintu yiiya bye yali yeerabidde ewaabwe tetwabinonayo nga ntya nti tebirwa kutufuukira kalo ka nkoko ya nnambi nantuttululu. Bwe navuga ekitundu n'ennyimirira yiiya n'ava emabega obwedda gye yali yeefunyidde n'atuula mu maaso era ng'olwo lwambuulira ne bwe yali asuniddeko ku muwala mukwano gwe nga bwe twali tujja okugendako awantu okulambula ku nsi okumala ennaku 2 era n'amusaba amulabirireko ewuwe. Osanga n'oyo ye yagatta ennimi ebigambo ne bituuka ku babuggala era ng'osanga nkubuuliddeko tontunda ono ye yavumbuza yiiya ng'abomba. Ekyali ekirungi bali tebamanyira ddala ludda gye twali tulaga nti bali tuwondera ate nga n'essaawa yaabwe yiiya yali agireseeyo ku kabada y'omulimu nga bwe namukuutira akole. Twatuuka bulungi mu Kampala nga tukooye n'otulo tutuboyaanya naye nga tujjudde essanyu. Munnange enkeera yaserengeta mu kkooki eyo. Mukwano gwange oli gwe twaleka mu nju yannyumiza ng'aleese ebintu bye twalekayo era bye yasooka okugenda nabyo e Mombasa nti bwe twagenda ng'assaako ekyuma nga kiyimba. Yagera tutuuse nga eyiganga ng'akoleeza ettaala y'ebweru ng'afuluma. Ng'ayimirira ku lubalaza awo buli omu amwetegereze ng'asiba oluggi ng'atokosa liddogoddogo lye ng'asimbula ng'agenda. Ettaala yagiddira nkeera okugizikiza. Omuntu gwe nalaba yeekwese ku kakomera naye yamulaba n'alaba n'emmotoka awo okumpi mu butiititi nti naye tebaamugoberera wabula nti singa baakikola yandibafutizza anti nga ye teyeemalikirwako bulenzirenzi ng'obwo nti era nga yataamye tewaba amutaasa. Maama sibe bano banneekiwacwa nga nneekiwacwanye neddiba ndiyuza. Eky'omukisa omulungi, omukisa guba mulungi oba mubi, ekirungi ye yalowooza nti baali banjigga lwa muwala ono kubanga yambuuza nti naye owange oluwala olwo waluwakankulawa. Badde ndowooza nti nja kulusanga wano nga lwe lutokosa naye kw'okuba oluntu lulungi abasajja ne bwe lwali lubattiŋŋanya lulina amaaso we galuvulumula luti nkugambye nga nawolova dda ku bbali saagala muntu alina maaso ga nawolovu nze naye banno wabatebuka ssebo kyokka era gwe bwe lwali lusinga okwagala nze bwe ndaba lwagiranga ne lukusuulizaayo oluuso ye ate lwalikkiriza okugenda naawe singa lwalina gwe lusuuta asigaddeyo va ku bakazi terwalikkiriza ye embaga yaddi tutungisa amasuuti konze nti bakugambye nti ngenda kuluwasa koye nti bw'otowasa olwo ate ng'oli wasaani konze nti abalungi ndagala nnamu maama ndeka era ngoma mpunde ate neera yakabembwa ya nnamaaso koye nti abeera kuba tewandikukuse naye otyo amagezi g'enkuwa omuwala muwase twenyigire ku mbaga naawe otulabe ojja kutulaba twaseka era ebyo ne biggweerera awo.